Maso katono matubulire oba keke center omulimu gwe mwamutumye gwego tuloke tute kyawo sato yongeko mukayimba kano muje nonyeze ekiyungu sini yobo kina osobola kawulira neze nkawulira muli keke center orire de nabantu abatsya oba ebigere bibiri byokka ali otuuke wali Charles Tonone, are you satisfied? Select kuliko keke. Eno bana basala nganeri tusala. Okubala saku saba tweteeketeke fenna abali ku mameza kuliko obugendo okusaza the moment sala keke. The moment Charles special invitation. Kali etakwisa musale keke. Look at her smile. Tukawo bulungi tukirawo ddala best man nawe ogenda kutuukawo metro nawe desaidi ey'omubugirize akola bwekityo teginini masikiri kamensi desaidi eri abalezi tuteeko wano attention jimpe enyimba zetugendamu zirimu congratulations zirimu okukulisa zimu okuyozaweza zimu okusalakira on the count of 10 tugenda kwogera 10 Charles Harriet sibawulira 10 buli omu agenda kikolera ku mmeeza ye bwe ngamba 10 nga mungamba Charles tugenda kukirira mpola mpola eddako eba ya Harriet 10 9 8 5 4 3 2 and 1 Charles Ijena bwokwatamu netuwuliziganya n'omukulu oli otyo kyoko ntambuliza ekitundu ekyo ate notera okugaa nti omusajja agula emmere wakati mulabira ku ndya yaayo teweekoza bajja kunyoma eri agara atyo akati Chelsea bakwasi nawe akagirasi wakiri muto osingeko tubongere keke wakiri muto osingeko just a little okay bagamba bote bali ku byakweriisa tebakalaba kale munyweko tulabe naye mbalayira akagirasi ko mujja kawanisa kkiriza obaga
basebo ne banyabo tweyansiza nnyo engeri gye tubadde twamusabye akamu ndowooza akoma tumuwe engalo ez'amaanyi tugende mu keeka ez'enjawulo. Sindi ya Maganda weebale nnyo weebalire ddala abaamwetaaze bw'olaba nze oba omukulu oyo Maganda oba omufuna bulungi. Tweyanzisanje tweyanzeege kakati nina akaseera kano saba ate ontambuliza ekitundu kino ekya keeka ez'enjawulo. Tusa ku bantu ab'enjawulo era okujjako nga mmwe mubukutteko n'engalo lwe bujja okutuuka bitabukola ebitagenda kutuuka. Ndi mu mativu tumufunyemu akabendereza ne muwummulamu ekimala kayimba kano kagenda bajjayo kabaleete wano. Selector, hold on. Hold on. Kamaidizi mugende mwe mutuyambeko. Onayinza bibabuuza nga temulabika mu vidiyo nti wano mwalira eddawa. Kakati mujje nsaba Meiji omujjangu okwate keeka eno. Ali soke tukomaawo ffe. Ebizibu byange bineeyoleka ye mulwanyi wakasokerwako omunafuna kaliba ate tawangulwa alinda wawagizi wa mupiira omukwano gwa taata bamyekera ku makya taata nafunga na juniya kolerera baana famire n'abaana be ne bano bafukamidde enzo ziba mpisa kituyamba tweyanzeege abakutteko namwe bakumuzimeni musabe tomanya tuzeyo tusange kaleete wali tumwetegese ekirabo ekyo kyavaana selekita mpeeramu akayimba tweyanzeege kutugabula. Kakati abazzukulu nabo mujje mu kayimba kano bwe munaamaliriza abakozi b'essaza nammwe mujje. Bwe tuna abazzukulu omukulu yaze World Sounds nterayo mu background nga katonotono. Abakozi okuva ku ssaza tusanyusa okubalaba muzimu n'ekirabo kyammwe. Mugamba kibaabu Olukiiko oluteesiteesi Ssenyange Mr. Kajubi lwewakulembera olukiiko lw'Essenyange lwebalenya babalira eddala olira omuzikidde abako betuli bamativu olira ekituma makiza atudde luddawo. Wamma bano be beesoddeyo bokka abatasobodde mutusaasire. Anyway, it means a long journey to go. ekyemu enloodi naye ayingidde taata lusanyusa ewedde waali ekyemu enloodi. It is a very exciting moment. So on the count of 3, 2, and 1, Kasuka! Nyawe tunulako mu video wali Katonda wange gwani di nani oyo muganda waali yeti yennyini oyo Katonda wange omuntu nawe oba tonnaba mufuna mulonde wano olwaleero kakati kyakola ki ate bakubuuzizza ani simanyi biki londe omwami wange kale
Mr. Charles Muzeire. Akaseera kano